takula kuno mugamba bebizuko kanawe magi kasitana atero kumala tsuka tusoke tumali tsusoke tulize nsimanya ba bebi mwebale dala tikyali ku disadvantages ezo kuba nti omuwala ateeka mu mulenzi we sente kyakiyinza okujjukiza nti omukyala amanya ng'omwami mu maka gano asuula obuvunaanyizibwa busudde atya amanya nti nno omukyala yalina okumaliriza buli kimu omwana yalina omuweerera ku ssomero kwegamba kyova olaba nga ne watuuka n'afuna sente alemerayo amanya lulinga yabikola nga n'ebyo kati kakoleki kabikole kibuleeta n'okuba ng'afunayo omukyala omulala awo ekirumira okuba nti nze nakeera ku makya nembawo mu mbeera embi nemanya nti no buli kimu nina kikutuusaako sweetheart ng'oli mu mbeera enembi aye bukikira ku makya ogamba anakikola kino ate nga bulijjo akola kinga bulijjo abaana abaweerera emmere ewaka agigula sabbuuni amugula buli kimu ekyetagisa ewaka akola ki akigula rent amusasula ana kasita bulijjo notuuka n'okuba ng'ofunye sente siyatire nga simanyi sente ezo wazifuna ddi nga simanyi nti nowakomawo mu mbeera eri ennungi nobeera ng'onkwese embeera eno ennungi ne tubeererawo nga nze nkola ki nga nze ndabirira amaka n'ekyetugezaako mu kino nti nakulabirira naawe kola ki kyekiseera okole ki osobole okulabirira amaka gaffe gano kandaba ate kangendeko kukusaidia y'abaana abalenzi kiki ekimukakatako okuba nga alabirira omukyala we oba girlfriend we ngenda kuba nsookera ddala kugundeko okuba nga ndaba nti oli mwana wa bulenzi fe abakyala tuli bimuli bafukirira bifukirire okuba nga ekimuli ekyo kifaanana bulungi naye kasita okimma amazzi kikalako otunudde okukukalako kwe kutya magi sijja kuleka muntu asobola kulabirira kumanya nti netaaga ate ngende kugwa akola ki kyobula nga nabagamba mbagamba na bulijjo nti nobalenzi mukole nnyo omusajja obulungi bwe buli muki mu nsawo ye naye buno obulungi obwokungulu tebukola ki tebugasa bwe mbeera nga ndi mukyalawo kikkakatako kunvunaanyizibwako naye kisinziira ku ki abaana ab'obulenzi mwegendereza abawala bano abawala bakuula abawala nga yakebedde mu nsawo bebi tusigazaawo wegendereza omufunye ebbanga ki mumaze budde ki ate naye afuddeyo atya gy'oli okufaayo kiki kyentegeeza sigamba nti ate yalina okukola kyokuteekamu sente nga wetwayogeddeko wali emabega okufaayo kiki amanya nti nno Peter yayambadde esaati ki Peter yeetaaga okuba ng'ayoleza ku mpale gye yayambadde luli Peter kugamba bintu bingi nnyo omwana ow'obuwala bw'atuuka ewaka ewuwo amanya nti nno ennyumba etereezebwako engoye zoozebwako engatto ekubibwako eddagala nolaba nti afaayo okwo okufaayo kwe gy'oli nawe kwe kugenda okuba nga kukuleetera okuba nga bambi okola ki omufaako sinziira bbanga kiri omaze naye muleke nga kupapa kulaga busente bwammwe ate mu abantu abatijja laavu yamwetera kubeera nki nyimpi topapa manya omuntu tandika okole ki okumuteekamu sente zo ng'omaze okukola ki ng'omaze omutegeera ekirala omusajja obeera musajja waka buli lwoba nga nze nkuteekamu nkwengamba nga nze ndabirire waka bwe bukyenkya sisuubira nti olina kyogenda okusigaza ne wano mukwetikka bula nga abaami abamu batya agamba ebintu byange agende nabyo kankole ki kambe nga buli kimu nze nkola ki nze nkivunaanyizibwako kubanga omwana wano yatusindikira emezi natugamba nti no buvunaanyizibwa bw'abaami okuba nga balabirira amaka gaffe. Ono ye Rutaya Lahuma ndi mu messages kansokere wakakyera gundi Padde Kakyera ndi bubi. Padde Kakyera agamba nti bw'aba alina ku ssente tekiba kibi bwanteekamu ku majja. Ndowooza mukyala wa Padde obiwulidde, oba olina ku ssente munno muteekemu amajja, lwaki nedda oli munno. Rutaya Lahuma agamba bannange bwe muba mwagalana tekigaana ate nange bw'aba azinteekamu lwaki nange mba sizimuteekamu.
tukwagala nnyo Anne nze Rahuma Entebbe nange baagala nnyo Rahuma bali kwekomera obukyala ate n'okumanya nti olina okukola ki olina okuyiga kubanga okuyiga tekogwayo ate waggulu w'omumanya ate waliyo omuki waliyo omumanyi Rahuma tovangako ebipya ate bikola ki bijja ebipya bingi bijja gwe wekumireko ojjala ojja kuba omumanya lindirira ono ye Gerald Alvin agamba nedda lwakuba these days abantu bonoonese oba kiki ebintu kati biri mentally confused emitembe gyakyuka sigamba nti ebintu byonoonese by the way.com tugenda maaso bwe tunalemera ku kiri tunakyusaamu tebyonoonese ebintu tebikyaliko nti ono omukyala ono omwami kyova olaba nga abakyala bavuga emmotoka enene abakyala batula mu ofiisi amanene abakyala bali mu parliament abakyala bali mu bifo byaki bya waggulu naye luli babeeranga eri mukingo omukyala nga tebasoma bali tebasoma nga ye abaana ab'obuwala tebakola ki tebalina kusoma naye leero kyova olaba nga basoma bangi basomye bangi ebintu byakwasiganyiza wamu otherwise tulina okutambuza obulamu ono Mutebi Alex Entete Mutebi Alex ntumidde nnyo abantu b'Essembabule Ntete kiri mu Ssembabule mbaagala nnyo bandabirawo bannu mwena abatudde ku TV nga omulaba ojjala nti mbaagala nnyo agamba kwendi nnyo nze ŋŋamba abalenzi babateeka mu bawala ssente ono ate agamba nti mulenzi sha nga muteekamu ntya ssente nze Maria this morning ono ne munyiivu tayagala nakumanya byabalenzi mbo nkuteekamu ssente how ono Nelson Baguma agamba bannange n'omuwala naye asobola okuzinteekamu kubanga naye muntu ate nange